Okay, mbaniriza nnyo muli mutya basebo ne bannyabo mwebale kutulaba mwebale ate ekintu kino kiwanikira ddala waggulu. Banayina bagamba omusajja w'e Masaka akaana k'embaata ebintu bikatambulira ddala bulungi. Eddie Kenzo Edrisa Musunza azeemu n'alabikira mu basajja abayimbi abasinga mu Africa 15. Kakati awo sebo manya musajja ekyokubeera Ivory Coast tekimuganye kuwangula kirabo bakubeera omu kwabo top 15 sub-Sahara African artists. Top 15 15 abo nno mulimu abasajja nga ba Diamond Platnumz, ba Harmonize, ba Davido, ba Yomi, ba Wizkid, ba Tekno. Azeemu n'alabikira mu basajja 15. Kati awo toddamu kuwakana nti omusajja Kenzo ali level. He is a class above. Tosobola kuddamu n'oŋŋamba mbw ate simanyi biki. Omusajja ono High People Music Award yawangula awards ezisoba mu 2. Omusajja asinga, omuyimbi asinga n'awangula mu categories ez'enjawulo nga yasinga. Eyo ya wano waffe Uganda music industry abantu ekitongole ekiraba ekimonitoringa music ani asinze naye ate abawagizi mmwe musalawo emuga nti Eddie Kenzo kati yasinze nti oba Luli Kamili yasinga oba kati Bobby yasinga oba Bebe yasinga abawagizi mmwe musalawo. Fans decide. Otuveeyo omusajja n'agenda ne yeetika BET Award. Eyo tereetebwa kyovola bwe yagireeta wano. Eddie Kenzo yagitwala mu museum yagitwala eno gye bateeka ebintu ebyekijjukiro bayita bati eyo gigi Uganda Museum. Yes. Yagiteeka mu Uganda Museum. Yagisa waka nga zina awards endala. Eyo BET Award nene era tefunika Afrika newankubadde genkubo gaaliwaawo nti yagifunira backstage. Tetwamanya nnyo lwaki naye ekikulu nti twagiwangula ensi yonna neemanya nti Uganda yawangudde kuba mu mwalimu abantu bangi era abayimbi Abafrika bangi. Naye era ssebo yeyawangula abayimbi abava mu Africa bangi naye yeyakola ki? Yeyawangula. Kale kati ate olwaleero kyazze nti y'omu ku abo abasajja 15 abali ku Billboard abasinga mu Africa. Ennaku z'omwezi zaali 9 lwabadde lunaku lw'abazira. Nyinza okukkiriza nti omusajja oyo alina okulabikirako alina okubeera omu ku bazira ab'eggwanga lyattu Uganda. Simanyi eyo ndowooza yange nga nze si abaddukanya omukutu guno oba mugwe oba abagulaba naye eyo ndowooza yange pulezenta nga nze. So nze bwe ndowooza nti omusajja oyo yandibadde omu ku basajja abazira mu Uganda n'abeera nga ali omu ku bazira mu ggwanga Uganda. Lwaki? Ebintu byonna ebikolebwa oba byakoze Eddie Kenzo nga kimugwanidde ng'agwanidde abeere. Simanyi gwe bw'olowooza osobola okugenda mu comment section n'olekawo obubaka n'ogamba nedda Big Bro ABC. Naye nze nga nze bwentyo bwe ndowooza. Olw'ensonga alina ebintu bingi byakoledde eggwanga lyattu Uganda, alina ebintu bingi byayongeddeko ku ggwanga lyattu Uganda naddala okusinga mu music industry kubanga Uganda bagitegedde nti muvaamu abaana abamanyi okuyimba. Eddie Kenzo ye yakwata ku Masaka Kids. Masaka Kids be abaana abasoose n'abayimbi abasooka yedda okuwangula okuweza 1 million y'aba subscribers. Eddie Kenzo mu Uganda ye muyimbi yasooka okufuna 1 million subscribers ku YouTube. Eddie Kenzo ye yasooka okugenda mu BET Award n'awangula. Okitegeera? Eddie Kenzo
ku Facebook yasooka okufuna blue tick. Eddie Kenzo ku Instagram ye yasooka omuyimbi okufuna blue tick. Eddie Kenzo ebintu byakola byonna kyobola nkugambye agwanidde kubanga eryo ettutumu lyonna eryo yava wuli Masaka najja history najja nabeerako ku street najja nagenda nakivubo blue ali nazanya mukawa kapiira mpola by the way waliwo essomero lyasookerako eyo omuzira kiseya muyambe eyo namutwala embala nasoma naye nebigaana namaana akomayo Masaka najja natambula najja ku street najja muno mu kibuga nabeerakawo wabula yali alina talent ey'okusamba omupiira nga musajja musambi wa mupiira mulungi nnyo awo nno yava nagenda ku lubiri SS nasobola okubeera nga atandika okusamba omupiira naye nga mupiira gwe gumuweerera ndowooza olaba ebintu Katonda byakola mu ngeri emu bendala nti teweevuma ggwanga kubanga essaawa zino ye tayagala nakumanya kubanga weewunye kati ali Ivory Coast naye bamunominatize ate era n'abeera omu ku abo 15 abakola ki abasinze oba batinte nnyo ku Billboard mu Africa ukitegeera. So yeyo Edrisa Musuuza yazzeemu era n'awanika bendera ya Uganda. Webale nnyo ssebo mwami Musuuza. Ekyokuba nti nno waliwo abadambuza wano ekya Rema Namakula ekyokuba nga Rema Namakula yavaayo n'afumbirwa mwami Sebunya omukulu tekimugaana kukola ye mawulire tekimugaana kuwangula byawangula kuba ebintu byeyongera kutambula nga bigenda bitambula okitegeera mpaka tetumanya kiki kinaddakaawo naye nga mu buli ngeri yonna ye akyakukumba wabula nga akyali Ivory Coast twategeerako nti agenda kuvaayo tetwamanya kikyaddirira kubanga speaker yakyogerako n'agamba agenda kukyanja wa Ministry of Internal Affairs asobola okuba nga akwasaganya embeera yonna Eddie Kenzo asobola okuba nga avaayo tetwategeera kiki kyaddako byakomaawo naye ye n'agamba ate ku kiwandiiko kye kikakkali kyeyafulumya n'agamba obazze oba asigaddeyo obulamu bujja kugenda mu maaso era n'agumya n'abantu abalala abali eyo abali nga tebali Ivory Coast nga bali mu nsi endala n'agamba obulamu bujja kugenda mu maaso talina ye ekizibu yasanze kati yamanyiira Eddie Kenzo bwatyo bwe yayogera. Kale nkwagala nnyo muganda wange nkweyanza nnyo okungoberera webale nnyo webali eddala webale kutulaba ate webale kututeekamu bwesigwa n'ogamba nti nno nja kulaba ng'omukutu guno kubanga akaliwo ke tuleeta webale nnyo webali eddala kikulu bw'atonaba bakusubscribinga bambi make it a point go and subscribe kyekisinga obukulu awo bw'osubscribinga nange kimpa amaanyi tusobole okubanga ennamba zeeyongerako nga zeeyongerako webale nnyo webali eddala Big Bro Jamal gemanya osi ate producer mpozi ate n'okubeera nga nkukubiriza okulaba 97.7 Record FM tubeerayo mpola adala Hot 7 countdown tuba tugibala ati ne program ez'omulembe zibeera nga zikuedutaininga nga zikusomesa ate nga bw'osanyuka nkwagala nnyo muganda wange teweerabira genda subscribing sister channel yaffe bagiyita Public Media gisubscribing ebintu bijja kuba bitambula bulungi nnyo kale kankwerekereze byebyo bya Edrisa Musuuza naye nga congratulations Edrisa Musuuza okubeera ng'obeera omu ku abo balabikira mu top 15 Billboard Giants kubanga abasajja bano bonna b'oyina bano abakuliko ba Diamond Platnumz ba Davido abayimbi bangi Wizkid bamanyi nnyo naye ssebo ogezezzaako olina engeri gy'okikubye ate naffe n'obeera ng'otuwadde amaanyi bendera ngeri waggulu ku lwange oli muzira wange webale nnyo bali ddala okundaba nkwagala nnyo Mukama Katonda bakumbire mubeere bulungi. Big up.